Wanti. Yes, ladies and gentlemen. Abagamba abatu AFUUSE Film Productions. Baguse n'akatundu kaffe kana ak'ekumi. Mwanje Steven nakola ku lugero nga bulijjo. Nambire makigongo. Nakola ku kya welfare. Bebaza natera okuva gye twatandikira. Katundu kaffe akasookera ddala. Bana we tutuukidde k'ekumi. Kyamazima mubadde balabi balungi. Nkyabakologosa kubanga bo twakatuuka butuusi ku Kinyushi. Nabbo wamagi. Nambire makigongo. N'abazanyi bubangi. Nga Nsimbi Dirisya ona begasibwamu okuba nti no batuweereza akatundu kaffe ak'ekumi. Kizito Frank Jojo mzee yatuweereza nga Ssentebe. Bana abazanyi baffe ab'Ekinnayuganda mbanjaga ne mbasoosowaza ne mbachekerako ku social media handles zaabwe ebiseera ebisinga. Tezikya 10 tezikya 10 zino tezikyazi kati we tutandikidde nga Ssentebe Kabwegiri asonze jukina kana akabubu yakateeka eno aha muzungu wange nga yenze uyo nga yenze nzuyo kubanga wetwogerera ayita n'ekikapu ekikapu kyo kibaamu kwegamba kutona ndi otya eri na bulungi bwendi kikyati wano mukyererezi oli wano njagala akasana kunju kyayo kyako mwana aba afuna vitamin X ulengera badde otyaga abayita eri babiri nga bakulaba ati lero tetuli mu mondo ate tuli mu mbulero tebali mu modo ate nga lwaki tukwagadde tewatugambye ngojja tewatugambye yumala kukubirasi naye kati nina kusooka kuba simu gowanga ate tukwagadde ogira mwana aba ayagala n'amanya ng'ojja ng'onosooka n'otutagamba kati tukwagadde nze n'omwana abakazi ab'embuto balina ekyejo yebiki byoleese kandabe buli saa gukapu era tulaba nti era nga bw'omanyi nze sitera kuyita bw'omu aha aliiseyo akoolwasa kandabe kano kaswita anti nga bw'omanyi kaswiti muti n'emmwanyi anayi muzeeyi ebintu bigenda kunsobera omwana gw'oleetere emmwanyi omwana omuleetere emmwanyi ddala omwana ow'emyezi obwezi omuleetere emmwanyi tusobola kuleeta bintu nange kati nze Ssentebe aguzeeyo akaswiti n'emmwanyi obula kuleeta mulondo ddala mazima ono omwana asobola omulondo omukwano gwe naye akati bebituuse nonyumiza bya mukwano Ssentebe nze nkola ebintu ebyekikadde omuntu wakiri okwata ssente n'omwana yeegulira kyayagala naye gwe n'ozunga n'emmwanyi naye sikutegedde era omuzungu olwa tontegeredde ddala tantegedde kagenda ne kookya obubiri kati tatimpulira mbaze kuza kabalansi obanga ojja nze ati ekikapu kyo tokireetanga kubanga kati nze kirina engeri ekinfaananira si bulungi kati kituno nva nakuza balansi byendidde jjukira bwe tuba nga tetwerabidde bannanga okuva gye twava katundu akasooka twamanya ensonga y'olubuto omuwala ono lwalina era we tutuukidde olwaleero Ssentebe ono yagwamu lugwe kaakati bye bamukola byonna situsobola nakwewuunyamu wadde tewali ekikyokola nzezeemu atu kati ate obitwala kati biki bino obireeta ate obizaayo nyini ogabisa mitima ebiri kasoda ako n'akabowa kansooke nkabowa ne switi simulaba mu mwanyi zoze ezo ne kwata ogukapu gwo bannange obimpa obyagala nyini ate obimpa ate kati ogambye tubyagala genda nze kagenda ne keesala oluteeteeyi Ssentebe n'agamba bannange kiki kendiko kasiriti kakomeeri kasiriti bakayita siriru ejjula genda tetukwagadde genda nze kyokka mpulira njagala nakaaba ngenda Ssentebe Kabwegiri baba leero bucyangalya myungu baba lwogera nabadde olugero naye nga tuli kutezikya akatundu ak'ekumi. Ladies and gentlemen, tukalabira ku channel yaffe nga nze manyikidwa nga mwanje Steven Kabanana gyoteekeddwa okubeera nti wasubscribingako okyali awo kyokka lwaki togenda Ssentebe lwaki togenda ngenda genda ozira toyagala ate ne sente ozirinaawo toyagala tuwanze nomune sirina nziguzeemu ebintu oguza kati bireke we naafuna omwana wanaabangira kale kabeera awo ayoyegga nga talina kyalya kayoye kayoye nze omwana ngenda mugamba nti taatawo teyampanga wadde ekikomi niye olubuto lwakabuubu kano lwani
jamu atowa nja nalujja mukuba kakira kato nedda ekyo kyokujjamu kyo nedda bakirikangire kankowayo kenina ni maama nkubye ennyo eri bigo byogiri mazimu n'amaanyi entebe ng'agwa mu nsawo ng'abalaabalayo okwate mmekazo obedde ozirina nnyini ndi munaye kati nizibadde n'ebyokula nguddemu ngwamu ngwekwegamanze n'omwana fe abagwamu kati oluwadde mutwalo just omutwalo olinga atwala kati otuwa mutwalo gutwala eki nange olinayo omukazi omulala sente bono mumuyigirako ki ebiseera ebisinga aliwo omuntu ng'emyaka gyo togiwadde kitiibwa engeri gyagwira nawana eno lino ssomo ajja kuyigira ku bono kuba kati emyaka gy'alina takuta nakonda n'olukapu so obwedda n'enjuki njibulira ezo nga ng'eŋŋamba baleeta nga mmanyi oba baleeta nayo sijje sente amalyawo mutwalo mbaga nina ebizibu by'omutwalo bye gutwala saasira muzeeyi omanye ebitonde ebikyala bino nagana okuddamu boogerera ngamba esonyiwe kati munaye nga tuddewa bosiredi aba ali awo ng'oyasa ennyo mafuta mangi sala akaliro tuli baganda bono tuli baganda ba mukyala abeera ani eno mpolampola wewe nani we nataka kunaganyisa mimi mpolampola linasooka tugamba nti nobayo oyingirawa anange omwana omanyi soka ogenda muyite yanaabisobola fe terujasobola baganda be terujasobola baleese babodegadi bali babaunsa mwana tulina kumala kufuna bitwogerako nti no tutegere muguleewo nga baleeta bosiredi bagambye mbu simanyi bagundi bo bali wano fe tetubategeera bakuba geetiyo batuna tukugulira olabi bana ani alukoona bw'atyo yenze bane baba bannange nga nsanyusa okukulaba anti nange okusa ate oyo baba naawe muganda waffe oyagalaku kati ono jjukira bamugoba wane naawe saagala mulaba saagala nange bamugana waneno yasula sente za muganda we milioni 25 ali awo bamwambale bamugambe kwambala kiriga ayambadde ekiriga baba muneesoko uli awo yasigala awo saagala sikyayagala abeereeyo embeera olwozaale si bwetyo weegize naye nga tukyayiriba tukyali ku YouTube channel yaffe nga nzimanyikiddwa nga Mwanje Steven Kabanana gyoteekeddwa okuba nti wasubscribingako dda muganda wange kubanga bw'otagisubscribing koyinyi byogenda ofiirwa kale luba tulyawo kodi kengere sente balina gyagukidde kyeya nga nsanyusa okulaba anti nga nange okukusangeera obwedda nkunoonya edda era nange enjuki ziŋŋamba nti oyinza okuyitako eno sentebe wulira nga munnaye muninkini waffe yantumye alina ensonga yakulya kanyama n'agamba ayagala okulya kanyama naŋŋamba nzije nkugambe akanyama sentebe ebirowa byazasimba ku kyalo kuno bitandisa okuza baakafaya abakazi bonna ab'okukyalo babe kati bitandisa okuza baakafaya oli eri bayoya butungulu eno bayoya bukatunkuma ewala bayoya KFC oli ayakulya kanyama ate ayagala kookye nga kakunkwakwa si byakumuleetera kakulubirizi olwaleero nga siri bulungi yanirinze katale sinaamuwadde atasa buganda wange era omunenkine wange oba kati yaliwo oyo naye embeera gyalimu eyoya era kati mbadde nga bimpa abaana bimuvugira mu matu nti oba gwolinamu ntaasi oba olinamu omumpeere nja kuguzaawo ne bwomugulirayo kakwota entebi wasinga mbadde ninamu singa mbadde nina ate nandisobola wanye kugamba zandikugambye singa namugulidde dda naye munnange sirinamu bannaye kati ngenda kukola ntya era nange ngenzinzeeko yesentebe kabwigiri ekyalo yayagala yate kwegamba obuyinza ali mu bukozesa bubi gamba tanabuuma jeeni awo omugisha Christine ogamba otya babiri Faith nange
Wini nawi na bule namwe bali kuba nti nomwekumira ku mirimu. By the way imuja kusema kati no ekyamazima ko stamp waliwo embeerawo nga njagala mbiringa ati naye kati mbeebaza okukola kuba nakyo kikulu nnyo okwekumira ku mirimu buli omu gy'asinzira okuba yawukazi kinayoganda kyo tukiwagire mu sitayiro naye n'emirimu mwebali capa kati alina gyagenda bakone mu sitampu yasuubira ofuna 10%. Omanyi basentebe bafunira mu 10%. Kati alina gye bali mugenda otunda ekibanja alishuwa agenda kufunayo 10%. Noza kwikunaba ezinagula akanyama sina kyakola sina era pulaani kangende nkola ekyo nalweji asooka agwako mu ggwali musajja tabiirira waliwo akaade kasigalidde ulire mukadde wa sina kyakola kameguleko kokka ke kabaddemu ate kati kano kakireka kagula haafu bw'okongerezaako obutungulu n'ennyaanya haafu eba tekyawera olira nti kati yayiteyo ddi genda omubuuze nti mpitireyo ddi kuba kakati nga bw'oŋŋambye era nange bwengenda obimutuusaako kalitegeeza ono ate alina omulala ssentebe gw'atasobola kwetuukira naye basajja baddaagi aha kakati muneyo nga tuvaayo nga tudda ku wakala yuno yeeberera ano mukasana ka vitamini X ne kamuyingira akati ali kuduuma omusoga amweta kasooli abaali awo kino munnange osiibye otya nga yenze nzuuyo bamutumye kirabe kale ssentebe atya n'okwetuukira olaba atuuse n'okugamba bamubuuzi mbw ayiteyo ddi kakati gyewansindi ande gyewansindise ssentebe mugambe obubaka mbu oyagala kulya kanyama baka bwabadde abumpadde baka abumpadde omyaye w'amazima bamuwadde gumu piisa agutuusizza gumu kitundu kati akuwadde bw'osaba gumu kitundu era gwakuwa basajja b'ennaku zo tebakyali muka gundi ataddeeko nazi kati olwo bwe kibanga omuntu okuweereza ku mobile money ate n'akugamba mbu zaagudde kwata naawe olyeko kuba munange katosobola kutambulira bwiriiri awo olubuto luyoya naye omusaago balupiika be buluyoya si lulwe bwe yansi ennaku eri mu busajja kuyitayo omwe asobola okulabiriza olubuto emyezi 9 ng'oza ki bannange nga nali nyambadde agamba nedda baaba kadi ssentebe ekintu baatega kitege naye kani wano bwekekwasa kino bwekekwasa kibula ebitonde ebikyalo olumba njandi mbayitako nga ntunudde eri ali mukwenyerwa juisi musaala ssentebe bwabonaabona takyalinamu wadde ezikira sitampu empya ende nkuleetera ebyontumye naye nzi kasita obaka mbutuusa abadde tudde ewammale tudde ewammale male baateeka waneno bizinensi babula kuteekawo kagambo supermarket naye ebizibu ebiri ku mugongo gwe yabimanyi akyalina omusango gwawere nemba nagwo jjukira alina ettaka lyatunda oba si kiri yatundako naye ngaekyamazima atundiramu piisa etaliiye jjukira bw'obagamba eminwa 2 jjukira amateeka naye alina ebizibu twabalamu oggule temetundeeta ettooke nga bwendisoobudde nendi wagula ebiwagu naye muganda wawe okugjamu ze nataddemu kizibu ate ekyo bakibaze nnyo ekyo bwe kiba bwe kityo kati tunda minwe munaye tuba tuli awo esaidi eno ng'ayisooka zireeta azireeta kamangoloza si weewo wogize weewali era bwe ewano weewo kisanyiza okukulaba tulaba ku ki anti ana sitori kisoko kwatedde menvuuba nina amenvu oba oyagala gundi olowooza nze nno nzize kugula sikia gwe sisita wa Emily waliwo ze ng'abuuza Emily jjukira ali lubuto ate olubuto wulira wa Emily ne Emily bukyanga aveeyo najja eno mu kyalo jjukira bannaamo baamugobayo nakati sikyamuwuliza simutakwata bwenzikuba zibeera mu kakyala kazungu koogera kaddinga n'ebigambo kuba amasimu kati simanyi kyakola era nange kwe kujja nga mbuuliriza ne baŋŋamba mwannyina abeera wano muganda we kwata bye bigere bino Emily aliwa
naye nga Emily ali mu bufumbo ate nga ali tumbu ate nga tumbu ekyali yanga kabana naawulira waaliwo onyumizaako embuzi ng'oyagala bifula atagiwulira naye ng'egenda direct mu matu. Emily simu teriiko yeekalagirawo mwana simunaika okweri naye teriiko nze bwenjikuba ebuukako bubuusi. Bali ku kyalo kyekimu onaze naayitibwa Patrick. Leka mmale okugira mukubireko tulabe kanzire neno bali manye ebyekikazi biba byakikazi kalibu wano Musanji kuba kati gwere oba Musanji ali eno nno abuto kamulumire no wansi manyi waliwo ekatuuka ne kavaayo mu mbirizi ne kadda wansi ne kasambira eyo banga ku muntu ayerera mu gundi tuba tuli awo ng'evuga olise bagiwaayiriza obutabeerako tani ankubira kana tekanayagala kwogera ku eyono wangi owaayo Emiri kikyate ndi mulungi mpozi gwe ulira bubiri bwoya bwokya muliro ne gunoga ondowoozezaako baaba bannange ye nakyesinisa kumbe gyawunye ekiriwo nookimanyi Patrick wangi agambye Patrick nti erinnya bw'oliwulira likuvugira mu matu wange Patrick wali awo wawendi wali era wenjitera mu lawudi abakuwulira simanyi muleete gy'obeera lindako Patrick ali ku kyalo kuno oliwa yatandika owulira ng'omutwe gumulumira mu lubuto nfudde omuleeta nkwegayiridde tomanyi gyembeera n'essimu yange teriiko kumpuliza omugamba omaze n'ebbanga nga nange essimu gikuba ng'ekugamba biri anti agambye ali sirias avudde walabanange aba nkwegadde va mu ebyo oli mukazi munnange kyempitamu oyinza okukitegeera singa nkugamba nti tomuleeta kati gwe kyoba okola yite manju sooka ojje nkuliiremu jjukira olede kagamba dda mukulu waako nti kati sebo ssentebe yasuna adungu era ne babinyumyamukaawo nfudde kati bannange ate omuntu agidde olumberwa Patrick teyewummuzaako asobola kubeerako eyo ekibuga neki kati ndaba olugundi Emiri ulira asula oli ku nyumba za kati tono ng'abyonoona nasula wali ku nyumba za ssentebe linda kumanyiyo gwate kale lwaki mbuuza bali batuuka okuba essimu ng'omanyiyo ndagirira bulagirizi kale musimanyi naye ale simanyi gy'alaze agambye amugira simu naye yandikututte ale nyinza ovaawo wano supamaketi omanyi tulina supamaketi ye wenyini yasikaali abeera ku kawunta kamale ugira wano ndabe amasatu gaggali kati ng'onadduka misindi gwe kiki omusajja agambye Patrick era omumanyi mbubaawo simu tomunyanjulirangako fumbo Emiri bulijjo oli mufumbo awajja eno mugambye ebyannamba nga bwe wabinnyonnyola ekyo ne kiba nga kituufu muze tozikwata lwaki tokwata masimu ge sikiya nze kati omusajja atanyanjulangako nti era anyanjula bwe nkulaga engalo olabako akaweta sobola omukugamba nti yebba wange gwani yakugamba kati gwani yagamba oveeyo omusajja tujja otuule ku kyalo kuno wali ssentebe nze bagambyeko nti male yanyanjula sikiya naye male si bba wange simukulagangako nti bba wange anti munaye ebintu bino gulaika tobitegeera kumbeko kamanyi olizibu obuliwo aye ati kati ninyonyole kati soka omulire ekituufu ndabe bwembigattagatta omusajja anyirira bw'atyo nojja obeere ku gundi ku nkaŋŋe eya ssentebe kikikyo mwana wa maama nange baabo bambita noonya woobitandika nze ombuulire gwe baba bino ebintu lwakuba gwe tobitegeera olira ninyonyola mbitegeera mbu tabitegeera bitandike ntya baba kati olaba olira waliwo ekizibu ekikeera ku makya ne kikugwirira katandisa okutunula ng'ekikoola kyataaba kale olaba kati simanyi ng'egigenda bitandika omusajja noonya woobitandika omusajja aliko n'obumansuka era bwemuleetera wano simanyi nga tomanyi kyakuŋŋamba mbuulira kirungi baba gwe kati gwolina kyotategeera okuba kati gwolina maleyi wa settled kiki
Chichi. Waliwo ebintu waliwo ensonga ezatabuka. Waliwo Zikia. Manyi mu bulamu bwange. Nina bwe nyinza tandika byo kunnyonnyola. Naye nga jjukira ffe tumanyi ekyaliwo. Era kirabika bizibu byakunyonywa kuba bikulemye okuvaayo mu ndeeyo weetaaga muguwa tubisikeyo busisi kirabika. Naye ebizibu ebizze tewandikwese mukulu wo. Nze ndi mukulu wo nze nalita n'olikwata. Kati mbitandike ntya nze? Bitandike ntya? Omusajja ali azeeko ku kyalo gye waddukira. Simanyi wabula. Simanyi bannange naye kati yawulira nga n'olubuto terukyasamba. Ekituufu kiri nti wulira Patrick ye mwagala. Patrick mumanyi ye era omusaayi gukubira eri naye kati waliwo ebyagenda mu maaso eno ku kyalo ongeza atuukawo bingi nsonga nazajjanga nange sina bwenzikwasaganya ebyaddala ebintu byatabuka bintu byasoba awoza kimu ebintu byatabuka tabyogera lubuto ndi lubuto kati ate olubuto lulayika Patrick katalumanyiiko lyadongo yasunanga ya misana kwata kubo simati tugende nga nti lubuto olutali lulwe kati olera kati nze nzireyo ntya ne Patrick sirikiramu muli ekyewo ono baba no naye nenge janyiga biseera ebisinga nkwewuunya bintu byokola mu butuufu nga ebintu mama affe yabitugambako ebyo wadde tedi oleka omusajja anyirira nodda ku musajja ssente baali kunazungira obuzungizi ku kyalo muzeeyi yakuliisa ki ulira ono ntamanyi lwaki beesibye ku muzeeyi kumbe muzeeyi naye ali ku kigoye weezinge ali ku lubobo sime baita lubobo ddala namwandu ku myaka emito kati yakufuuka namwandu wetwogerera kubanga kati ssente bw'oyabulako nnaku mmekaafu endalira ddune bwekuba mbwengulange enkuba egenda tonnya akutuka okimanyi bulungi emyaka gye tukyalimu gikyali mito twetaaga omuntu asobola okubeererawo nga bulaba nina mala emyaka gikyali ninga kati ubeere n'omusajja nga nemotoka ne bweyitawo neekuba eŋŋomba ayinza okwekanga n'akutuka naye baaba kati nze nkugambe ntya tolina era tolina ayo kyobuviri n'omukyezaamu amagezi kati ekyo nkiraba kati nze ngenda mumuleeta gwamanyi byonoomugamba naye tomulagire wandi muleese baaba omulagirira nkwegayiridde fudde nze fudde omanye ku nsi kuno waliwo ensonga gyotandika naye ng'ogyetandikidde endako wali weta just kimwanya ekyo kasita okkirira wansi weewuula baawe male yamuleeta teyalinda bukibu naye tomugamba nti nze nkulagire gwe weta just kasita weta ensonda eyo ey'ekimwanya ate male jjukiraye waabyanfuna kasita akulaba ng'oyinza okuvaako ettooke kambirina wano nkulinde just in case nga wetaaga backup ng'aswama munange Patrick ng'ajja muweeyo ndagala nkaweeyo akawala ako nange nyini kaŋŋaana iraga kakola biki bya kisiru bakawala bule naye mbizo bino oluusi bye nagwamu kankawo alina enkwe tibaaga pati tu kahati munange n'abaalya kawedde mudda simayire yabunika sanyisa okulaba katanisa okusikasika olujoozi lubika akabuto banayi emmeri linda ku ebbanga lino lyonna Patrick ajeyo n'oluzungu lw'e Kampala alowooza bikola eno jazze nedda I want to know why okutuuka paka saawa emikolo gyagwa dda kasaawa eno waŋŋamba oze ku mikolo kiddala oze lindako tonadda okumbuuza tonnabanda okumpa haaga wadde ki nedda you don't know how nempita oda ne banziba nengwa nenkola kipaka nentuuka omanyi newaka nasimbuddeyo jjo up to now ndi mukubonaabona noonya ggwe tombuulira ate muzire mu kubuuza kubako teyitamu Patrick munyiivu aze nno obusungu buli mu jibbi nga 8 lwakuba nti waliwo abantu amu nga obusungu tosobola bulaba kungulu togenda kumbuuza togenda nakumpaade haaga olinga agamba muno bale tonsubwako eyo trust me ulira bintu byokola si birungi bizinesi zonna zaagwa
Business is oyogera. Business is ogamba. Business, you know what I'm talking about. Nibya namu bigwa. Bulira. Manga uko. Zoko manga ulinga agama nakati. Tukolinga ngakati ngati mumpi olinga yagenda mu kyogamu. Kwegamba kati gofuddeyo nnyo ku saluni yosimanye efasima bikito nyingi. Ngakekaza omanyi baga omukalukalu. Saluni joza. Tajja busera. Saja. Tajja busera nga yambadde kanzu. Yebuliza muli. Oba olina ekikubulawo ku mutwe. Ono yaze n'obusungu bwe ekyokuvuma takirina amugundi awo. Yes, I am. Don't be silly, please. Don't be silly. Ogana makadi gweni wano simanyi nakumanya bawo wamu wa. Bawani obaje bakuzaala ne muzeyi wowe mulabirako era nso omugamba ensonga zino. Nkulayira wano okusobola okukolerayo ekizibu wano. Neki. Ekintu wano. Nsobola okukola ekyetabu wano. Tolina kyogenda tiisa wano. Tolina. Ono neyeekaliza mu nsobi. Manya wakazi Mukama Katonda yabawa ne mukola emuteeraba. Nkolera ekintu kyo. Please value me. Tom, Listen. Ulira Patrick. Tambula okwate kuba eri kulese obanga okyali gy'oba oyita. Okunvuma ebyokunvuma byo tebigenda kukola eno gy'onsanze. Kati kayiiya aveewo omusajja ayinza otuukira awo. Ngo wano ntambule ngende nga n'ekindeese nkirabako wano. Ng'osigale wano eno Yes. Anjagala. Bw'obanga okimanyi you want me. You go back. Akujja. Sokaba nange. Kati atawo mba nkwagala kati kyenjagala njireke emabiga. Trust me. Nate ebintu gwali. Akali ekituufu kiri nti. Kaanya. Nedda tewali kyakukanya kubanga ebyokunvumira wonsanze tekijja kukola. Olekaana we n'ekyalo kimanye nga Patrick abwazze. Kati maamulo tugambe tutya. Aleka tanatunulako wansi. Mayina akabuto kabuzaabuza wakakyali katonzo omuya alidde mimondeje. Tuba tusobola okukyandulinga bulungi. Ulira. Just tell me. Nedda kwati kati soko ombulire kali mbulungi. Omusajja atuye nga agonda. I'm sorry. Kale nonsonyi okutabukira. No, sorry zo tezigenda kola. Tekisoboka na. Atu ebintu ebimu abakazi bemukola. Mpulira ajagala bamba kolere ki. Tuka wano. Ndibadde musanyufu. Wandibadde at least ngoli happy to see me. You should be happy. Nja kujja. Genda nja kusanga. Bulijjo nga tojja. Bulijjo nga tojja nga Emily. Nedda. Sigenda va wano ngende nkuleke wano. Sijja. It's not like it. No, sigamba oba ndi mukugoba oba nti oba nina kyesaagala olabe oba kina nja kujja. You go, I'll find you. You go. Okay, fine. Ajatu ng'agonda. Don't say that. Ng'agonda. Ng'asituka. Agende. Akubira nze sivaawo. Kati bule nga lusooka luvaayo nga tudde eno waliwo asibawo mansion aba akyagisiba naye baaba oli baaba kikaaki nenkwegayira negamba omusajja tomulagirira ate nazzeyo samusanzeyo ku supermarket nenkugamba omusajja tomulagirira gwe ssebo olw'okwagala onfiirize n'omulagirira paka gyembeera nga tuvudde wali simena kumanya wabadde wakavaawo tereka abadde wakaweta ekimanyi n'omukubira essimu ne baaba oli baaba kikaaki ddala mazima. Okimanyi bulungi nti oluvudde yewo nsaze busazi n'enzija. Nenkomawo ewaka sinnatuukako na ku supermarket gye mulese. Mulamu. Kati oyinza otya okuŋŋamba nti nno nze musindise. Nedda gwamugambye kuba gwamanyi gye mbeera. Naye baaba kati awo nkitegedde onziguddeko olutalo. Mugamba oli ate kati mugambe saawa. Kati ate olutalo nga lubalukawo. Sike kali tukaniddi. Neggalira nawo okugenda ku supermarket. Emirimu gimpitako kati gwe nkitegedde ebintu byo kati ngenda bivaamu. Mbyesonyiwe. Ngenda biviiramu ddala. Tukyalaba tezikya 10 leero. Era nga tukyakakulugusa obulamu bw'abantu ku nsi kuno. Bujjudde ebintu bingi nnyo ngatusooka tudde eri mukulu kawanyi baaba apaakinze. Paakinze ebbima yeera valya wakabubu ke kakansa ndaba kuki manyi olw'embeera eno omutima guba gunkubira eyo anti naye nga noonya gapo nzije omulimu ekituufu kati omulimu gwobadde ngambye ngufunire gonadde ngufunye badde ayagala awo omuwala atambuza ki nga oli mukazi muwala ayagala asobola otambuza kyayi byakunywa ng'asasula mmeka nakola ebyokutambuza kyayi nga simanyi sala bulungi makubo naye omulimu nze gwe mulimu gwensobola ogira naye bw'oba nga tokusiimye genda noonya omulimu mpolampola you just trust me kawanyi pasaji kuba agitwala uwe kyekituufu kiddo obuzibu omukazi ayomba oli omukazi yasusiza kati kana kanfuukidde kumbe
tali mpiji olwala tali mpiji boss aleka zago kamera bali mu kigeye kikazi kiyombe kikazi nenge kutunye kiberanga envubu kikazi nze envubu nze envubu Chantama nange kikazi wale chimpe emirimu Chantama nekawanya awaga nze envubu kwegamba nze hippopotamus kale kwegawusibwa akatundu akaddako ebyuma simanyi na bumanya otherwise tukyalaba Tezikya Bbiri ku YouTube channel yaffe nga nze manyikidwa nga Mwanje Steven Kabanana ne King VJ the voice of the people for the people natera tugenda batusinkana mu katundu akagenda okubeera ke 11 ba 10 sente mwera ba